Yes, a very good morning. Mwasuze mutya abatulabano ku NTV mwebale kubanga mutwegase kamachago nako olwaliro mu programu yaffe Ebigambo Tebitta. Nze ali mivulenga bulijjo kutwala maaso okutegeeza bibigenda maaso wano mu ggwanga, current affairs oba biki ebyo bivuga eggwanga, ebyobufuzi bigamba ki, biki ebyo bikwatako gwe ali eyo n'eri era osobola okubanga otegeerera ddala ekitambula wano ku NTV Ebigambo Tebitta. Okay, kakati olunaku olwaliro ennaku z'omwezi ziri 24 omwezi tukyali mu gwa Desemba omwaka 2022 naye wenkugamba nti wiiki ejja olw'omukaaga bweru titujja kubanga ennaku z'omwezi nga ziweze lumu siba mukyamu, kale kitegeeza nti omwaka guno weewaawo gusobodde okubanga gudduka nga bulijjo ntera okugamba nti ogukozeemu ki, naye ebiseera ebisinga wabeerawo ebintu ebiri beyond your control nga si ggwe ddala abifuga wabula Mukama Katonda, naye era tekitegeeza nti obeeraawo olinde nti ogenda kufuna ate neemu okuva waggulu nga buli kimu kijja buzi, nedda. Olina okubanga naye weekolerera osobole okubanga ofunamu ate n'okulaakulana. Naddala mwe kakati abalimi enkuba sizoni ebadde yeeyo kuno tewali kyakwekwasa ndowooza. Mujja kubanga abasize kirungi ddala, naye kakati g'obanga wakola obunafu ng'ogamba nti naasiga mu sizoni ejja naye kiyinza okubeera nga si kirungi n'omulundi n'ogumu. Okay, ensonga sabbiiti eno nnyingi ddala ezitambudde, naye nga okusookera ddala twalabye wali mu Parliament ekya Minisita Namuganza ebibye birabika nga byongedde okukalubamu. Kakati ekiteeso eky'okumugyamu obwesige kigenda kuweerezebwa eri omukulembeze w'eggwanga. Parliament erabika nga efunvubidde okumugyamu obwesige nga bagamba nti ono alina engeri ate gy'ateeyisa bulungi. So ensonga ezo tugenda kubanga twongera ozigoberera, ndowooza eggulu mwalabye wali mu mawulire gaffe ebimuko bitwabatuusizzaako era nga tujja kwongera okubibatuusaako nga bwe binatambula. Twalabye wali e Kawempe North bambye eddwaliro eryo ery'omukulu Segirinya lyaggaddwa lwa nsimbi, abamu ku batuuze nga bagamba nti libadde libajuna kubanga abadde bagenda bafuna ku bujjanjabi, naye jjukira nti omubaka Segirinya akyali wali mu kkomera era nga kirabika nti kakati okuvujjirira ensimbi eddwaliro eryo kwadde ku kalubyemu, nabwe kityo nasalawo okuliggala. Mu ngeri emu omukulu Samuel Oledo Doctor ono nno nga ye president ow'ekibiina ekya Uganda Medical Association, nabwe kityo kooti yakakasiza nti ono akyali pulezidenti ow'ekibiina ekyo wadde nga olukiiko annual general meeting bwe yatuula eya Uganda Medical Association yali yasalawo nti ono agira ddako ebbali nga bwe banoonyereza, naye kooti egamba nti ono akyali pulezidenti waakyo era yabagambye nti ebisumuluzo abisanga. Kale ebisingawo byonna tujja kwongera bikutuusaako nga bwe binatambula, naye katusooke tukomeyo nkubuulire bye tugenda otambulirako ne bendi nabo olunaku olwaliro mu Bigambo Tebitta. Nyongera okwaniriza gwe munaffe atwegaseeko amachago olunaku olwaliro wano ku NTV Ebigambo Tebitta. Weebalire ddala era tujja kutambulira ddala naawe, naddala gwe atali ku TV osobola okugobera programu eno ku Facebook saako ne YouTube, olwo nno olabire ddala nga tutambulira ddala wamu amachago olunaku olwaliro. Mpozi olunaku olw'enkya lwa Christmas, naye twalabye nga poliisi erabula ku bantu ku ngeri y'okuvuga endimba. Bannaye mwegendereze, abagenda mu byalo mwegendereze ddala, temuvuga ndima eddakiika oba esekendi gy'oyinza okugamba nti togumiikiriza eyinza okukomekereza ate ngogi ogenze mu ddwaliro. So oba ovuga be very careful, sigamba nti gy'olaga totuuke, naye oluusi okupapirira okwo kutera nate okuleetamu obuzibu. Era no mu ngeri y'emu mugoberere amateeka g'oku nguudo bannange mugagoberere musobole okubanga mutuuka nga muli balamu. Batera okugamba nti arrive alive. Okay, nga ebyo tubitadde ku bbali, kakati olunaku olwaleero tugenda tunulira ku nsonga y'ebyenfuna wano eby'eggwanga. Naddala gwe omuntu ali yasookerwako omwaka guno gukomekerezeddwa oba gugenda kukomekerezebwa, naye embeera y'ebyenfuna gwe eby'eggwanga gw'ogiraba otya sayidi eyo? Biki ebyo bikyaganye, embeera ki ebaddewo? Jjukira nti twadde twakava mu galaawo ogwa COVID-19, abamu nga bakyakomplaininga mukaawo nga bagamba nti oba oli awo bakoseddwa nnyo mu mbeera emu oba endala, naye byonna tugenda kubanga tubitunulira era nga tulina omukulu Jemba Kanaakulya Mulondongano ono yamyuka omwogezi wa Kasiita. Maaso awo tugenda kutusuubira omubaka Robert Migadda Ngambya Jaawo saako ne John Walugembe akulira aba business entonotono. Naye katusooke n'omukulu Jemba atubuuzeeko atubuulire business zitambula bwe zitya mu kibuga nga bwe tweyongerayo. Mukulu Jemba, wasuze otya ssebo? Abantu baffe Mukama akuuma. Muli mutya eno mwebale okuweereza. Amiina. Mwebalire ddala. Abatuwuliriza era abatulaba mbalamusizza nnyo, mbebaza kisookera ddala okwekuumira ku NTV kubanga
gano kompisige makati si ye center y'ekibuga ebitandikira wakati awo abawala bonna ne biryoka bisaasaana tubeebaza olw'okukola obutaweera okusobola okulanga eggwanga ligenda mu maaso okusobola okulaba nga tuyimirizaawo famire zaffe saasira bonna abafunye ebizibu ebitali bimu abafiiriddwa mukama katonda abagumye ayimire wamu nammwe abafunye obubenje mukama katonda ajjanjabe era ayonge abafunye ebirungi nammwe mbyebalizaako naye konna akatono kofunye funa gogabanako naye kubanga mu nkola muteekateeka ya mukama katonda tetwenkana so oba n'akalungi konna kolowooza nti okafunye era ngaokebaliza mukama ekyo mukama kyasinga okwagala osobola okutoolako akatono n'obaako gokawa mbagaliza ekiseera ekirungi tulabye kumwe abali wansi eyo ddala downtown embeera eryeta Christmas luli twalabanga ebbugumu nga lingi dda naye ndabanga ku luno eryabuzeemuko oba ndi mukyamu okwogera ekyo oba lwakuba abatembeeyi tebaliiko ku nguudo ekyamazima ebbugumu libuzeemu era nga ensonga nyingi ddala lwaki osanga ebbugumu lino libuzeemu naye nja kusooka kwebaza ekitongole kuumaddembe poliisi ekitongole kya KCCA mukyala Kisaka ne ttiimu ye olw'enteekateeka ennungamu enteekateeka ennungi yakoleddwa okusobola okulaba nti ku mulundi guno tetufuna bantu bakolera ku nguudo ekyo tulowooza nti kiina kikiyongeddeko akatonotono ku basuubuzi okubaako n'akatono ke bayinza okuyingiza naddala oluvannyuma lw'ebbanga lye tuyise mu myaka 2 na guno gwe gwali badde ogwokusatu okuva ku muggalo gwatandikira ddala oluvannyuma lw'obulwadde bwa covid okugwa mu nsi yonna then oluvannyuma ate ne tufuna okuggulwawo naye mu kuggulwawo byonna ebyagenda mu maaso byalaba nga tebyatunulira kuddamu kusitula mbeera yabyabusuubuzi kati awava obuzibu obunene ddala era nzikiriza wano wennyini nsooka enkubiriza bannayuganda kyo ndabadde ku TV nga ndaba Aljazel naye nga boogera ku balaga abantu abali mu malwaliro balaga abantu abafudde e China covid akyaliwo bannayuganda tuve mu muzannyo covid akyaliwo e China kyeyongera bweyongezi n'olwekyo bwe tunaalowooza nti ebintu byaggwa ekyo si kya buvunaanyizibwa gwe olabanga obulamu bwo tobwagalala faayo okutaasa obwabalala yambala masiki naaba engalo oli wekyetaagisa tolina kyofiirwa oyambale kuba n'endwadde endala endwadde ezisinga bubeera bujama bannayuganda kye bateekeddwa okutegeera buli bulwadde bwonna kumpi ebitundu 98 buli 100 obwo obulwadde obusinga bujama kati bwonaaba mu ngalo gwofunamu bw'oteekako masiki gwofunamu kubanga virus ezo ezisinga ez'enjawulo kabe senyiga kussa n'ebirala ebiringa ebyo so tufeeyo tetulina kyetufiira weebale nnyo mukulu Jemba kakati omukulu wa Lugembe naye atuuse atwegaseeko wano katubuuzeeko tweyongere mukulu wa Lugembe weebale kujja nange mwebale okumpita era nebaza NTV olw'okuleeta omulamwa guno kuba mukulu nnyo era gukwata ku bannayuganda naddala abaddukanya bizinesi zaabwe ntonotono mu kibuga n'ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo state yetya abantu baffe bagamba batya abo b'okulembera embeera y'ebyenfuna ekyali bwetyo okuva omuggalo gwa covid mu 2020 kugamba ate ogwo gwakosa nnyo abaddukanya bizinesi zaabwe mu ngeri ez'enjawulo ne tujja mu 2021 era ne twesangira obuzibu kumpi bwe bumu naye ate guno omwaka oguwedde ate ne tubeera n'ebipya ebirala ne tubeera n'ebbeeyi y'ebintu okweyongera ne tubeera n'ebbeeyi y'amafuta okweyongera ne tubeera n'embeera ez'enjawulo ate ezeyongedde okunyigiriza abantu naye ate kyewuunyisa nti embeera eno naddala ey'omwaka guno ebigivaako ebisinga biva bweru ku lutalo olwa Ukraine ne Russia olunalo lweseewo embeera nti tetumanyi exactly luligwa naye ate kwegamba lukosa nnyo ebyenfuna by'ensi yonna okutwaliza awamu ate obadde oli kwekyate ne tubeera ne Ebola kati Ebola oyo tuyinza omutunulira ng'obulwadde naye ate akanga abantu abaleeta ensimbi wano akanga aba investor awandireese sente zaabwe ziteeka mu ggwanga lino
ekanga balambuzi abandize so kale embeera yeeyo abantu baavu tebalina nnyo ssente so abasobodde ofuna kasente obuddukanya bizinesi yo nga katonda akuyambye n'ofuna kasente mukama yebazibwe mpulidde mulangira munnange ng'agamba abatembeeyi babagoba n'olwokubasanyuse naye nze ndowooza tebaalisanyuse kwegamba Tereza mulangira twasanyuse ekyenjawulo kyeŋŋambye kyetaagisa kikiya definitely tewasanyuse naye kyetaagise naye tekiyambye waliwo gye bayita necessary evil era nabo tugamba kubanga bagezezzaako bateekerateekera n'obateekateeka ekimu ku bibakoze kwe kulaba nti ewakiseka babawawo ekitundu eddaala teginnabagenda tewagenda kugendawo bamakanika bokka kuba nawulira nti wagenda gendawo bamakanika bonna ekinaaba kikoleddwa abalala mu kisenyi babatadde emidaala gyamaze okuteekebwawo era bayingidde kitegeeza ki tikifo ky'okutaataaganyizibwanga buli budde bw'ofuna ekifo ekiki ekyenkalakkalira wonookolera n'omanya nti emyaka 2 egiddako wendi kubanga ekyamazima singa onoofaayo okumanya abantu betwogerako abasinga ebitundu 65 ku buli 100 balina ebifo mu Owino mu Busaafi n'awalala naye tebaagalayo balowooza nti wembeera ku kkubo lwesinga okwanguyirwa kubanga abantu batuukira ku nze naye ate ffe tugamba nti tutaasa n'oyo omuyise n'avudde mu kyalo okugula kubanga bw'anaagula engatte za sayizi 2 emu ng'eri sayizi 43 endala 42 ono muto wange agamba bw'anaagigula olajjo kitegeera kiki kitegeeza nga tolina wootandikira kunoonya muntu yagguzizza tugamba bw'ogula ku muntu alina adresi ne bw'oboze mu kasiita enkya mukubira essimu oba tugenda nenkuwa omuntu oba nzirika ennyini nesitula netugenda nekugaa nti guwaguzizza ono engatto zino n'okebera mu sitooko nogaa nti eno engatto emu mutuufu yadde ensobi naye abantu bano ebimu babikola mu bugenderevu naali bagamba omulya mamba abeerawomu ate n'avumaganya ekika kyonna so bwe tuba twagala okutereeza kyotandikiddeko titulwana okulaba banga obulamu ffenna tubwagala tulwana okugjamu ebikikya abantu ab'empisa enkyamu bwe tumala okubajjamu tuteeketeeka abantu balamu bwe tunaagenda mu nnaku enkulu ng'abantu bavuga nga bwe bavuga poliisi ensonga kivuddeyo neerabula naffe tugamba nti bwe tutereeza kino abantu ne bafuna ebasinziira n'omanya nti ono naamunoonyeza wano nga waliwo ensobi ebaddewo buli kimu bumaze okitereeza mwami wa Lugembe ekonomi efiirwa ki nga abantu bano tebali ku nguudo abatembeeyi balina effect eryawo nti no batabeerako nga tebali ku nguudo singa nina edduuka wansi katonda talina kumpa mukisa ogwo naye singa ndirina kwega ate bano nandi bakozesezza nnyo kuba alina supermarket so abatembeeyi bano ng'ogyeko abakyamu mukulu wange bayogeddeko naye nze mu kulaba okwange kuba notice abantu bano kugaulaba omwana bw'aba atandika okukola mu kibuga taba na kapita amala kupansa kintu kye yes not possible kale awo watandikira ate nomale kye bakola agenda nafuna engatto 2 essaati emu n'omusipi mu dduuka mu maduuka ag'abajjemba bano n'abeera wali bw'afuna kasitoma oli n'amugulako bw'aba Europea bwe beweddewo nga customer nindaako ng'ataddayo kwe bayita okuyiriba n'ayiriba n'agenda ewajjemba n'amugamba ogyagala meka exactly so bano abatembeeyi actually their marketing channel nungi nnyo kuba normally bano abantu abanaagula oluusi tekimuba mu bwongo wabula oli amuteeka engatto mu feesi n'amugamba customer engatto yiino ya bbeeyi bweti ekola bweti kati oli n'akola ki n'agula kati bw'omujja mu kkubo bakasitoma bedda abajja n'atambula from shop to shop bagenda bakola ki bagenda bakendera so simanyi ngeri gye kirowoozamu naye nze ndowooza kikulu nnyo it's part of the economy. The issue is kuba regulating n'okuweera byanjawulo ate omutembeeyi by their very nature tosobola muga nti kati ate omutembeeyi ate mutadde mu katale ke kitegeeza kibanga kitambo nti oli bw'aba nti amanyidde obutembeeyi era abajja nebamuteeka mu katale tajja vaayo no obutembeeyizi butembeeyi kwegamba nti atambuza kintu nakimukutuusako kuba naffe kati kanku example bwotulina on digital platforms zino nabo batembeeyi naye bayita ku digital nti bajja ne bafuna ebintu eno
n'ateeka ebintu ku Facebook kuki oli n'akola order najja n'abikima mu dduuka. Kati general economy mu value chain abo bonna beetaagisa okiwulidde ono yeetaagisa akola bwati lwakuba bano abatembeeyi ate bayitirira it's also a problem, it's a nuisance. So nzikiriza nabo nti bwe bayitirira oluusi ogerukiza nti abantu abakyamu babayingiddemu and so on naye ate muteeka okubaawo ne minimum level eya hawking esobole okuyamba business okola ki okutambula. Bw'obagoba completely wesanga mu trap era amaze okwekuba endobo muto wange yekubye endobo kati kamuyambe. One twogera ku bantu ba mirundi ebiri ab'enjawulo bano tuvuddeyo ne tusaba okuviira ddala ku mulembe gwa mwami Sebaana b'oyogerako baliwa kiseera kino tuvuddeyo ne tugamba oyita abatembeeyi. Kigambo obutembeeyi kiva mu kigambo kya Luswayiri kutembea kutambula kuva mu kifo kimu kudda awalala. Twogera ku street vendors kyekizibu ekinene bahawkers era ffe tugamba babateeketeke babawe license. Mwami Jemba atulaba yandiyagadde okwawula kino kuba ebiseera ebisinga omuntu bwagamba nti mutembeeyi ategeeza bana atwaliramu bana ab'ekkubo awo wetubulira etteeka liwa enkizo era likkiriza hawka oba omutembeeyi omuntu oyo akwata ebintu era ffe kyetugamba nti layisinsi yaabwe bagizzeewo KCCA egitunuulire abantu abo ku mulembe gw'omugenzi Sebaana n'omugenzi Sebaggala twali twakkiriziganya bave mu CBD Central Business District babe nga tebakoleramu naye okuva wano wansi omuntu yandiyagadde okumanya CBD hakati menyamuko ku bifo ebimu olaba yaadi okujja wansi eno ku ssaawa ya Queen ekibuga wakati awo mini price awonna eyo street William bonna kakati babakkirize okubeera mu division nti atambula n'ebintu bye okuva mu kifo ekimu okudda mu kifo ekirala ne tukkiriziganya twaliwaddewo license naye ng'embuteeka mu division bw'aba afuluma division ogenda mu division endala ng'ate alina akasente kaateekeddwa okuwa mu division gy'aba ayingiramu. Bw'aba ne license ya Nakawa otambulira mu Nakawa mutembeezo okwata ebintu byo oba ku ggaali oba ku kino otambula nabyo. Naye street vending oli ojja n'omusanga ng'alina sitooko evuganya omwana nesinga n'omwana alina amasaabi oba essalimu mu dduuka n'agiteeka ku luguudo bw'ati nga renti ekyokubiri mu bano tulinamu n'abasuubuzi gwe bootikka ne boolinnya nabo ennyonyi n'ogenda n'oleeta ebyamaguzi ye n'abireeta n'abiteeka eka akeera ne supercustom ng'alina selling points ku nguudo ez'enjawulo n'abaana bamutundira najja n'aleeta supercustom ng'ejjudde piisi tugambe 5-6 n'ateeka wano 2 n'ateeka wali 3 n'ateeka wali ye n'atambula nga n'edduuka alirina kati asasula ne license ezaawo ez'okuteeka wano license awo tewabadde license era kitwakkiriziganyako n'omukyala yagenda Jennifer Musisi twali tukkiriziganyiza nti tubawe okukola nga weekend Saturday ne Sunday eri waggulu nga ku radio simanyi kikyaliyo enteekateeka eyo yaliwo baja abusinga nayo nekwatibwa bubi esegeeza tekikyaliwo ekiseera kino tubaddeewo naddala olw'okuba ntubadde tuli mu covid n'Ebola tolina bw'ogenda kugira abantu ng'omugotteko gufaanako bwe gutyo bingi nnyo by'oyinza okutuukako. So ffe tugamba licensi y'omutembeeyi oba hawka eddewo omwana oyo gw'onoosanga mu taxi park ng'atambula n'ebintu ebyenjawulo akutta amazzi akutte butambaala akutte bupanti bw'abakyala n'obw'abaami obuntuntu obwo obutonotono ye mutembeeyi. Omuntu alina sitooka ey'obukadde obubiri aba avudde mu butembeeyi ng'agitadde ku kkubo bukadde 3 bukadde 5 obutebuba tebukyaliki. So twawule street vending omuntu okujja n'oteekawo abamu balina cardboard nnene nnyo in fact osanga omuntu omu ng'ava ku ntebe eri n'eno ekifo kino nga bwe tutuddeko bwe tuti nga muntu onina omwami omu gwe mmanyawo nga kupa moto n'edduuka alina kupa moto Bosco Muwonge yali muwa lwe twasooka okubajja ku nguudo around 2 ndowooza 2 nga mu 2 awo Bosco yagaba amaduuka okumala omwaka bwereere edduuka alirina naye awo ng'oweta ku kupa moto omusanga aye ebintu byenkana ekifo kino wansi ng'eri gye bali batunda alina wano abaana abayimba tugamba ekyo si kyabwenkanya kubanga
omuntu ono azze oggula ewuwo bw'asalibwawo ensawo nga tamanyi kigenda maaso kuba abantu bakuŋŋaana bangi naye buli babeerawo abakuŋŋaanye regulation efa oba tokyagisobola tugamba okusobola okuregulatinga tukkirize ekisoboka mu CBD baveemu batambule bwaba kutambuza kati nga topeya 2-3-4-5 kusaidi eno ku parliament wangu naye bakkirize abatembeeyi mu division Nakawalu Vaga Makindye n'awalala license bagibawe batambuze ebintu byabwe mu mirembe kyono bana stock efaanana etya teri akigaana naye wano wakati mu CBD ne minisita wajja okujja ne tourist wagenda okujja kubanga empisa zaffe enzibu oli amusala ensawo onaddayo yeevuma ki kubanga omujjuzo guleeta ebintu bingi nnyo mugiramu bakyala kyempadde mugiramu endwadde n'ebirala ebiringa ebyo ne ffenna tulowooza nti abantu bano baagala okuteekateeka obulungi kubanga buli 10 oyo kyayingiza eggwanga ne libeerako akatono kerifuna ekonomi kwekula naye nga tukoze tutya tubateeketeeke. Okay, then kuba mukulu wa Lugembe bwe mbanga nina capital wange like mukulu Jemba ayogedde nti oyinza okuba nosanga omuntu nga alina capital w'amaanyi naye nga ali ku luguudo kwakola kikwayiza embeera lwaki mba njagala okugenda ku luguudo nga nsobola okubeera ne capital wabukadde nga 10 amaduuka nengaleka kubeera wabeerawo pushing factor esobola okugamba nti kino kiganye. Okay, so Uganda wange bwanyonyola nze mukulaba okwange ndaba nti wetaaga regulation eteekawo level nti omwana bw'aba atandika akkirizibwa then ne bagazetinga ebifo nti akkirizibwa okutunda capital wateeka okukoma wano ennaku ze zino ebifo bye bino si kubagoba completely kati ne bagamba omuntu nti naye bw'ograduatinga n'oweza capital bwoti waliwo ajja okugaana okugraduatinga kati awo abakwasi b'amateeka we bayingiriramu because gavumenti yonna buli lwoba n'abantu nga baddukanya businesses gwe nga gavumenti osigala nga refree kuba buli lwotajja nga refree abantu batandika okwekuba endobo nga bolaba omupiira kati bano kye bakomplainingako nti ate kiri fair gwe oba olina capital bwatyo twagenze ffe ne China gwe lwaki tokola bwoti naye ate n'ekirala abantu bateeka okutegeera ne bannaffe bano nti business is full of kubaza ssaawa 4 kutetenkanya kubaza oli bwabaza nti edduuka nsasula $8,000,000 nensobola okutunda nga ng'omenye n'amateeka teriteeka ligamba muntu nti oteeka okupangisa ekizimbe there's no law bw'oteeka okutegeera mpitawo wa solonga kateteeka bwe lijja ne ligamba nti omuntu bw'ograduatinga bwo tokkirizibwa kutunda era oyinza okwesanga ngaoli asazeewo n'amenya busitooku bwe into small pieces era n'aqualifyinga it's okay n'ateeka wano n'ateeka wali kasitooku ka miliyoni emu kasitooku ka miliyoni owakesisibwa ajja n'abalanga ayitawo it's okay aba ayiyiza kwegamba that is business ye competition in a shrewd way kwegamba tosobola gaata oli yansinziza amagezi Trade Licensing Act ena kyeyogerako nti ekifo kinaafaanana nga kitya kinaawebwanga license ate license etegeeza kulungamya kitwaliise regulation ono azze n'akolanga muto wange bwagambye anaayambibwa atya okulungamizibwa kubanga waliwo ebiteekeddwa okutuukirizibwa okusobola okufuna license kebe ya hawker oteekeddwa okuba nga okola ekyo ekyogeddwako ye hawking oba okutembeera kebe ya vendor abasinga babeera market vendors kitegeeza oteekeddwa okuba nga olina omudaala okusobola okulungamya obulungi bano tugenda bakola tutya onansingako ku bukugu saagala kwongera ku ekyo naye alina kyansingako ku bukugu ekyokubiri wali otuseeko ku ofiisi yawa Lugembe njimanyi omanyi weefaanana kakati kitwale butwazi era bwembeerayo naye watuukayo nomuto wange buli wembeerayo va ku bino ebyaki ye tekulieko ki naye buli wembeerayo ngisanga eri organized mu ofiisi eyiye ne sekuritale we simwatuula naye bwe bulikya nga bonna bavuddeyo n'abasanga batudde mu ofiisi ye agenda kubagoba nga kati kubanga enteekateeka bweto si bweteekeddwa okuba
walisanga opposite ewuwe waliwo abatunda balinawo emidaala gya fruits n'ebirala nenyinza omubuuza lwaki emmotoka yagipakinga munda tagipakinga kukuba ffe tupakinga kukuba nga tugenze okukyala naye era ebweru ewuwe tewali wayinawo mudaala okujjako opposite oyinza okuba tewali bakasitoma kubanga enteekateeka ye takikkiriza kati bwe gunaakya n'agisanga nga gisimbyewo nga bwagambye nti okuba kubaza onkubiranga essimu nongandi abantu babaza naye kwegamba nzikirizaganya naye actually ku nsonga ezisinga obukulu naye nze mu kulaba okwange kwegamba okuteekawo siteepu ezo nti atandika tumukkiriza ate tumukkiriza mu bifo bwe biti mu biseera bwe biti akuze oteeka ofuna abantu awali gazetted wokolera so that tewali unfair competition. Tekyetaagamuko ne ku myaka nti nno kati mwana yakamala okusoma atandika ensi naye oyinza n'okusanga ne mukulu Jemba naye akoledde emyaka naye ayagala agira ayinza okuba akoledde emyaka naye ngaebintu byamusobyeko nga tebiganye kwegamba entandikwa nga teri limited nti nno ono mukulu wabula in terms of cash. Yeah, in terms of cash. Kireme kwate bw'okugira buli mutembeyi n'okikola nga kiri blanket kitegeeza nti bano abaana abatandika oba basibye emikono kati bano bajemba ye abajja kuba ne market okumala emyaka emirala nga 12 kuba ona kompetita we kijja muzibu n'okufuna edduuka si kyekyangu ekiri awo nti omala gagenda n'oga kati nkanfune lino edduuka eritunulidde ekkubo edduuka erikoze bayinza okuwa edduuka nga liri ku mwaliro gwakuna gwakutano nga teri alituuka osanga Mami Jemba ayinza tusigira ku kifaananyi tuwemu ku kifaananyi ky'amaduuka awo ebintu byakyuse e Kampala kitya abaana bavudde ku maduuka g'oku kkubo ate nga ge gafuna ngera kubuulira lwaki nti abagula mu kibuga abasinga basuubuzi anoonya kiki ekimuwa makapu etegerekeka ekinamuwa amagoba agategerekeka bwajja n'asanga nga jeans olw'okuba edduuka lyendimu lya bukadde 15 ku kkubo lya bukadde 7 ng'omwana waggulu ku floor ey'okusatu asasula akakadde kamu saizi y'edduuka lyemu gwe jeans gy'ogenda okutunda okusuubuza emitwalo 2 n'ekitundu oba 3 oba 4 omwana ajja kuba agisuubuza 2 ng'omukanaana oyagala toyagala omusuubuzi anoonya waafunira era nze kwenva okunenya ekitongole ekiwoza ky'omusolo ne gavumenti eno tibatusindikira abantu mu butale China n'awalala bagende banoonyereze engoye zetuleeta lwaki zirabikanga eziri ku ssente entono tebafaayo kumanya bannayuganda bakola batya nga basuubula kaki kino kyenkulaga ti omusajja ava e Zaire e Congo DR Congo oba Southern Sudan ng'akimanyi nti omusolo gwa Uganda guli ebitundu 5.6 ku bitundu 65 ku buli 100 naye nga bw'atuuka ku nsalo ng'ayingira ewaabwe bagenda mwongerako ebitundu 40 ekyo 15 kakati wajja n'agula jini emitwalo 3 n'ekitundu nga n'ewaabwe zaada asuubira ogitunda abatakola anoonya paka waggulu kati ebizimbe babimalayo era nina ebizimbe bye mbadde mmanyi nga bibadde bikalu natambudde ku mulundi guno amaduuka waggulu teri gye twayitanga sitowa teri abantu bali mu kutundirayo ng'abantu balinnya ne bagenda ne bagulayo kubanga abaana abo betugamba abasinga bakulidde mu busuubuzi nga balina ne bannaabwe be baali basoma nabo nga bajja kujja nga banoonya ebintu naye amukubira simu mugaa ndi ku level bweti dduuka bweriti lyonoonsanga ebintu bizze bikyuka eno embeera egenda mu maaso ng'ogwo omusolo gwenkugambye ebitundu 5.65 guli ku ngoye ng'oyinako emisoso emirala oyina amafuta agali nnyo no kwe yatandikidde bingi omugezi otandika n'oga nti kikyenoonya ku kkubo nga tukyalina kyokola ku dduuka lya ku kkubo n'onoonya wona osobola okukolera ssente omanyi mbadde nkyewunyera ensangi zino abakulu kuba ogenda n'otunulira olw'edduuka nga liri ddala munda nnyo engamba yiyi nono naye akola ino naye batuukayo so ndowooza explanation eyo ngifunye okay ezo ensonga nga tuzivuddeku twagala tulabe general picture ey'ebyenfuna wano eby'eggwanga kansooke ne mwami Walugembe bw'otunuulira status y'ebyenfuna by'eggwanga message ki gyeweereza
naddala essaawa zino abasinga bagamba economy buli gwosanga kizibu okusanga abantu 10 nga 6 tebakaaba economy state eno kikyetegeeza. Okay, first of all nga bwe nannyonnyodde nti obulwadde bwa COVID-19 bwakusanya ebyenfuna mu nsi yonna. Actually okukaaba okuli wano ate kwe kuli mu nsi yonna. Tetukaaba wano okawuka omuntu yandirowooza nti Embeera mbi wano mu Uganda wokka. Kiri mu nsi yonna. Actually wano Katonda kyatuyambye nti twerimira emmere. Twerimira emmere kuba emmere kosti y'emmere bwe yeeyongera naye enyigiriza nnyo abantu ba wansi. So nga bwe nannyonnyodde COVID-19 okay, kiri bwe kiti COVID-19 bwe yajja ekonomi y'ensi yonna yaggalwa. Kati ku ekonomi we wali abaguzi mu lufutiro ta demand. Then we wali abajja nga bo batandise businesses zaabwe baagala kutunda. Kati COVID bwe yajja gavumenti ne zigamba gwe lekeraawo naawe lekeraawo. Then ne batandika nti naye bw'oba olina factory gwogira okola naye kale okola naye bano bakyalika tebakola ki tebayingiza. So ne bw'okola otya era oba tokola ki. Kati aba factory ne bagamba owaye kanjira njiggalawo. Njiggalawo. Kati abazungu kye bayita supply side disruptions. Kati watuuka ne bagula ebyenfuna ng'oyagala ekintu gundi naye nga factory yakola ki yaggalawo. Kati ate aliwo ng'akuseera ate okutambuza ebintu n'ogamba ekintu nkyagala Shanghai naye ne bagamba Shanghai bakyaggaddewo bakyali mu muggalo. Feno batuguddewo naye eri bakyaliwa bakyali mu muggalo. Yes. So newesanga nti kati embeera y'okutambuza ebyamaguzi ebbeeyi neyeeyongera. So kwesanga nti kati ebintu empale gye wagulanga ku $1 kati eri mu $3. Naye ate gwe baagala osasule omulimu bakugoba dda ku lwa COVID oba omusaala tegujja. Ne gavumenti yennyini neyeesanga ng'eyingidde mu kiseera ekizibu kuba gavumenti sente eteekwa kuzijja mu ffe nga tukola. Kati COVID bwe yajja kiringa ng'omuntu afiiriddwa. Bw'ofiirwa abantu bangu banyo okuwa amabugo kwata nga kitalo naye ate amabugo ago siga gagenda okubeezaawo ebiseera bina. Kati wano gwe bw'oba ofuna amabugo olaba nga sente buli kwegamwe ziriyo olya biki ne weerabira nti ono afudde yabadde akola ki yabadde akubeezaawo. So gavumenti nefuna ku sente World Bank egiwadde IMF egiwadde ze sente ze bawulira ate bazikoze bwe bati ate zimaya bazidibuze aye baguzeemu emmotoka baguze kwegamba ye seti y'amabuga eyo nti at that point Tereza ebimu bonotandika okugenda ng'ogira ng'omukulembeze bwe noyogera nga ate oteekamu ebirimi gamba nti ezimu ne zibulankanyiza. Mwami Jamba mukyalina abasuubuzi abali ba ordarinze ebintu naye olwa COVID nga factory ezaggalawo nga tebisobola kujja ne order nga tezinnatuuka myaka walugemba amalirize. So kati embeera neba bwetyo. Kati gavumenti etandise okuwulira kati ate abantu bali bwe twali twajjako sente businesses ezimu zigaddewo tebakyaleeta. Mami Jemba alina tin number bweti bwe tumukubira agamba nze byonna bivaamu dda mpereza email aweereze sente takyakola ki. Kati newesanga sente ze bajja mu bantu zigenda zikendera. Yes, URA egambe eyisiza targets zaayo and so on because obuwumbi oba bibiri okuyisa target n'ebintu bwe bityo naye era ekyo tekijja kubeerawo kumala bbanga kuba abantu baba nga banyigirizibwa naawe kennyini oteekwa okulaba nti okola ki nti onyigirizibwa. Sembera neba bwetyo nti n'abantu abeewula sente okuva mu banka ne besanga nga bazitowereddwa lwaki nti omuntu yafunanga sente ku magoba katugambe 16% ogenda kwesanga kati Central Bank egezaako okulaba nti inflation sente ziyitiridde mu bantu zikendeera ogenda okwesanga nga sente zoteekwa okusasula gwalina ebbanja oba zeweewolirako gwayagala ebbanja eppya nga zeeyongedde waggulu. Sembera nebanga nzibu mu ngeri bwekyo. Mpoze katusooke twanirize omubaka w'ebizinga eby'obuvumu omukulu Robert Migadde naye atwegaseeko yantegeeza nti kajjaamu kamubadde bubyawo olugave we wali kujja sooka obuuze kuba tulaba. Amina Sebo njagala kutwala omukisa guno kulamusa bannange beri nawo mu studio
naye ate n'okulamusa ku bannayuganda bonna naye mu ngeri y'enjawulo abo abalaba NTV nga basinziira e Buvuma. Tubaagaliza Christmas ennungi n'omwaka omujja ogw'emirembe. Tukubiriza abantu nti tonywa n'ovuga, ate era n'abo abakyali mu binaala ebyo ebisomba abantu ziringa baasi zaffe tubakubiriza obutatikka bubindo. Nkitegeerera ddala kuba kati kayisanyo okuva walo guli omwalo baguyita batya ng'ovudde eri eyo n'oyite Kiyindi okuva mu Kiyindi paka ku bizinga no bizinga dimandi engeri gyebandika omwalo anakuvaayo. Biri bityayo ku kizinga abantu bali batyasi olina okutwaliza wamu mu Uganda kati tewali ali bulungi. Abantu abamu bagenda balowooza nti oba abakulembeze be bali obulungi naye abantu gye bakoma okubeera obubi ate abakulembeze basukkawo olw'ensonga nti abantu babeera obubi puresha eyo yonna bagitikka abakulembeze nti n'ennyama oli gye yandi fumbye waka alowooza oba MP ona nayambako okufuna ennyama nakuba nti akanyama because of pressure ekola ki akyali sitaaka mu kyalo nga ayagala okuvaayo naye agamba akuba akasimu honorable ndi sitaaka. So at the end of the day buli omu nabeera nga ali bubi ngaera omuntu wabeera nti ku kyalo oyinza okuba nga gwe oli obulungiko naye abakwetoodde bwe babeera nga bali bubi by all means naawe ojja kubeera bubi kuba buli anaalwalanga ekiro nti tukozese ku motoka ya gundi oyo tojja kwebaka kuba ajja kubeera agera omulala akonkone. So n'olwekyo ebyenfuna si birungi mu bizinga ebyennyanja byabula Katonda yalina engeri gyakolamu mweka mwabivuba nnyo nalebo tumanyi oba nabo byadduka COVID mwenza okuba mwabivuba nga byabula ne bibula ate factories ne zissa ebbeeyi ebirala byonna ebikozesebwa byonna birinnye buli kyamuguzi kirinnye okujjako ebyennyanja bibikola ki byebikaso naye embeera naye tugamba abantu nti mu kusomoozebwa okwo kwonna waliwo n'abatufuddeko naye ffe tukyali balamu. So tukyalinayo essuubi mu maaso kusinga bali abantu bafudde mukulu mivule tubeera mu COVID oyo abamu tetwabamanya abamanya ogenda kuzuula kati gundi yagenda so naye ffe tukyali balamu. So byetugambira abantu baffe ti omwaka omupya wadde ebyenfuna bibi naye tubeere ne targets ate tugezeeko zikolerera nga naffe ng'abakulembeze tugezaako okuteekawo embeera esobozesa abantu abo okutuuka ku birubirirwa byabwe. Mpozi ng'ogyeko ekyebyennyanja nalaba abamu batema amanda eyo ku kizinga n'omusenyu simanyi kati naye yafuukira ddala economic activity y'amaanyi ey'amanda kuba kati ebyennyanja bibanga bibuze bakola ki era nga tonabala kugenda kuba Buvuma bokka ebimu ku bintu byetu exportinga byatadikaleyalinga gemanda so tu exportinga bagava ogalaga wangu ogyeko okujja eno amanda agamu akiragava bizinga direct to Kenya West Africa ku mazzi okwo osanga yali atelitika kumpi nga fuso 2 nga manda paka Kenya neyo eloole ezimu ziveeyo mu north bwe balina amanda agasinga actually waliwo n'ebitundu ebimanyidwa nti bano balina amanda gaabwe magumu because balina obusaana kati abo balina magumu naye kati buli kkubo lyokwatako olaba nki sawo zaawe. So it is also an economic activity naye ate obutonde kwe buvudde okola ki okusaanawo kati buli nkuba weetonya ensozi zikulubuka bukulubusi emigga gisembuka busembusi oluusi ekitaalingawo so gye bali abo naye that's a sign of poverty nti akabonero kaki k'abantu nti abantu bakyali mu kimubwavu because oba otunuulidde enkonge nti enkonge eyo nyinza ogijjamu akataasa kamanda then kiraga omuntu eno embeera gyakola ki
gyalimu bugamba ekyenkonge kuba lwe twalabanga enkonge ng'ogirekawo omuntu bwafa ku kyalo ng'ogyeyo nga batwala nga bakuma ekyoto naye kakati omuntu agirabamu akataasa agisimayo olabira omuti gw'omuyembe ffe nga wano tuli mu studio kozi tuli somewhere we are airlights olaba omuyembe nga wadde tekuli muyembe gwonna omuti gw'omuyembe ogaa nti season ejja guno omuyembe gugenda kubeerako ki emiyembe oli agulabamu manda yes era oyita eyo ku makubo ag'enjawulo naye no mu byalo eno mukono mu bikinga abantu omuyembe kozi nga alaba bagamba season eri weetuukira tujjeko eki emiyembe so ate next week asobola okujjamu ki kati oluvannyuma yijusa ate abaana balyanga kuki ku miyembe naye ng'alaba eno only choice gyalina omuyembe oguli muki ebikyasurvivinze mipaapaali ekyo tosobola bagamba at least okeesa oluddako naye kwekyo kyennyini nze kiri mirundi ebiri buyinza obutaba bwavu eyinza okubeera enkulaakulana lwaki nti obungi bw'abantu gye bukomye okweyongera mu nsi ne economic activities gye zikomye okweyongera ojja kusanga abakyala oba abalina restaurant nga bo bakozesa manda mu kibuga era nga ye ensawo zayagala olunaku ziringa 5 nga ye akozesa manda amasanyalaze tagasobola kubanga ebbeeyi yagolose eri waggulu naye mu bunafu bwaffe oba mu bunafu bw'enteekateeka y'eggwanga ng'omuntu ono yalibadde tatema muti ogwo wabula ng'olwokuba obwetaavu weebuli waliwo agenda okukyetaaga kubanga namba zizikula. Kampala yali erina obukadde wekitiibwa pulezidenti bwe yajjira mu ggwanga ndowooza emitwalo nga 245 lwali tuli mu bukadde bumeka busatu. Kitegeeza namba zizeeyongedde, kitegeeza ebyetaagisa byeyongedde, abaagala okufumba abaagala biki kati nga oyagala toyagala ekyo kiteekeddwa okukola ki okubeerawo. Kyovula nti n'emmotoka z'amanda edda tezaabangawo, twabalanga n'abasajja baavuganga obugaali twayitanga bamakala nga basibako obusawo obwo obutono eno saidi eno era bakola kinene nnyo mu kusaanyaawo ebibira byaffe wano mu yali Mpigi district nnyo bajjanga bayingiranga ekibira abakitema paka kimalawo naye nga basibako obwo obusawo ne batwala. Kati kyakyuka nga tulaba loole ezigaleeta amanda ago ze nafunako ku baali bagaagala naye okufuna layisinsi egajja wano nga bagatwala mu West Africa nga bageetaaga mu bungi ddala nga bakugamba osobola okuweereza ttani bwe ziti buli luvannyuma lwa bbanga bwe liti. Si kigambo kyangu, ow'ekitiibwa kyayogeddeko agayita ku nnyanja oluusi nno Kenya ngezi ojja kusanga nga gava e Kenya ne gayita wali gaveni ewaffe ne gagenda e Kenya ne bagongerako omuwendo oba ne bagapaakinga be baali agadde bagateeka ku mmeeri ne gatambula. Batukutte buje gafa bannayuganda togenda wala saagala ogane nti baba bakutte bujiga era okkiriza nti oli mujiga. Owekitiibwa Ruto ekigambo kyeyatandikiddeko juuzi nga aggulawo okugaa nti ebintu bya Uganda bigende e Kenya ani yajjukira statement gye yakola yagamba lwaki mulowooza okulwanyisa amata ga Uganda mugaleke gajje ku bbeeyi ntono ffe ge tuba tunywa agaffe tugongereko omuwendo tugatunde. Omukulembeze yenna omutetenkanya ekyo kyoba oyina okukola, toteekawo muziziko ku kintu kyolowooza nti kikola kyekibaddewo luli. Uganda erina amata mangi ekitegeeza Uganda amata gajja wala negayingiza mu ggwanga. Ekyamazima enteekateeka yakolebwa ku dayale sekita singa ye enteekateeka yakolebwa ku birala byonna eggwanga lino singa liri wala. Owekitiibwa pulezidenti gwe yakwasa obuvunaanyizibwa yagaba coolers ez'enjawulo mu bitundu byonna ebivaamu amata. Obungi bw'amata ne gatuuka okufulaadinga Kenya nerowooza tulina wala gye tugajja e Congo n'awala ne tugatwala e Kenya ne balwana. Ekyo kyali kirwanyisa kubanga sekita yatumbulwa nga bwolaba amagye we gabadde URA etandika okulowooza ti tuteekeko omusolo ku bikozesebwa mu kulunda enkoko ebisolo n'ebirala byonna. Awo wava obuzibu. Bwe tunaatunuulira eggwanga lino nga tax economy nga tetusoose kulitunuulira nti bwe tuba twagala emisolo tusooke kukola ki? Tusooke tuteekemu
tusitule butereevu abanajja bano okubikima bino ababyagala tugende okuteekako akasolo konna akatono akafulumya ebintu bino koyaze okubikima kyekyakuza nno Dubai Djibouti kyetunuulidde eggwanga ligenda kusituka nga buli muntu yenna mu ggwanga asigala yenyumiriza asigala musanyufu kubanga omukongo yazze bwe twakwata omusolo ne tugukyusa okuva gye gwali ne tugufuula ebitundu 5 ku bitundu 65 omukongo nagaka ngende China nange nkime ebintu kubanga tayinza kusobola kutwala bintu kuva mu Uganda biriko omusolo gwa bitundu 5 bitundu 65 ate naguyingize wabwe ne bagenda mwongera ko omusolo byebizibu ono omukugu muganda wange muto wange lwaki muyita mukugu wa byanfuna akimanyi kiki kitegeeza ti emisolo waliwo empaji ezimirwako ng'oteekateeka omusolo guteekeddwa kubanga mwangu ng'oguwa gumwanguyira naawe agukuŋŋaanya nga gukola ki gukwanguyira gutya gyokoma okuzibuwaza omusolo gyokoma okuwanza ekyanya ekigwepena oyogedde bulungi ekyokubiri agusolooza oba omuwadde omulyo batuula ne tuteesa tyaa ompa mmeka tugenda kukola bwe tuti bukadde obutaano mukyala Betty Kamya bwe babadde boogera ku corruption yagambye nti foomu ya corruption kati esinga okufiiriza eggwanga eri musolo bafuna sente ne ba under declaringa ne bawayo sente endala bwana Mivule ojjeyo ekigambo era ng'ekimu ku bizibu bye tulina ebinene ennyo bino byonna muganda wange agenze n'ayogera kituufu factory ezaggalawo ensi yonna naye tuteekeddwa okwetunuuliranga uniqueness y'eggwanga lino eriruddawa era ku ebyo bye twalibadde tusobola okukola mu kiseera ky'omuggalo twabikola tetwabikola tetwateekamu maanyi kubikola olw'enteekateeka ennafu ey'abakulembeze abatukulembera ekyamazima ensi yonna yagootaana there was a disruption of business mu nsi yonna naye ensi ezisinga zivuddeyo mu mbeera China yasigala egenda mu maaso n'okukola production naye nekendeeza abakozi era yo yaggalawo negenda mu maaso abaasigala nga batumya ebintu abaakola ensobi mu bannayuganda ate ffe twasifiirizibwa kubanga obudde bwe byatwalanga okutuuka kyafuuka ekizibu n'obituusa mu ggwanga infact nga tosobola nabituusa mu ggwanga abasinga byajjanga e Mombasa n'olemererwa kubanga ogenda biguzaanya ekibuga kyali kiggwa omaze okutumya containers awo waavu obuzibu obunene nnyo nti bannannyini mmeeri batuuka ekiseera nga buli kibatunuulira baga nti tusobola kusigala mu bizinesi okujja nga twongezza container tubadde tugipangisa doole 2,600 okuva e China okutuuka e Mombasa eya fuuti 4 1,600 eya fuuti 2 container yava ku 1,800 negenda ku 5,500 eya fuuti 2 neva ku 2,800 negenda ku 7,500 okusaabaza nga bawansonga ki obudde obwatwalibwanga okujjuza emmeeri eyajjuliranga luli mu kiseera tugambe mu wiiki emu nga kyetaaga omwezi kumpi mulamba ekyokubiri konteina bwe zaatuukanga e Kampala okugijjayo okugizzaayo olw'okuba nti waaliwo omuggalo nga konteina zituula e Mombasa ne gye baleese mu ICD e Kampala etuulamu mwezi gumu myezi 2 myezi 3 kati okusobola okulaba nti bataasa bizinesi yabwe okusigalawo nga balina kwongeza ensimbi ezipangisa konteina okutuuka ku bbeeyi n'okusabaza ebyamaguzi okubituusa ku myalo kino kyavaako obuzibu bunene nawano okuva e Kenya okujja okuva e Dar es Salaam okujja emiwendo ne gyeyongerako ebya konteina okuzitambuza kubanga abantu bwe batuukanga ku borders balina okulinda obbakebera covid jamu nakwata kilometers naye kati ebyo byavaawo ebyo byonna byavaawo naye aftershocks ezo tezimala mwezi gumu okuvaawo tebakulimba kitwala obudde jjukira nti nawano nga tumaliriza minisita omu yalangirira ebyobulamu yarangirira alaga nti badriver bateekeddwa okujja ne certificate eno n'eno ne certificate gye boogerako eya covid nga emala ennaku 14 naye ng'omusajja amala ennaku 21 ng'ali mu layini mukulu wa Lugembe aftershocks zino eza covid zikyali mu ddala zikyalina amakulu g'amaanyi nnyo ku businesses kati aftershocks ezo nga bwe tunyonyodde
zanyigiriza nnyo ono akola ebintu kati ono akola ebintu tanaba kuddayo ku leve eri kwe yali atanaba olwa bino byetwogeddeko nti ekintu kyeyatumyanga raw material gyeyagye China kati freight charges zeyongeddemu kumpi emirundi 3 kugamba bei gyasasula bannanyini mmeri and so on kale neweesanga nti ebintu ebimu kati kwegamba takyasobola bifunanga bwe yabifunanga edda then naffe abaguzi ffe bennyini tukyali baavu abantu abafiirwa emirimu abantu bali ku mirimu naye bali ku bunkenke kwegamba abantu sawa bina bali bwe bati era nalabye nga nalabye mu mawulire nga local governments ezimu ziwandiise kati mwe temujja kufuna musaala kati ate bali be bajja okufuna omusaala kati ate abalala mugufune bwe guti so PSS tinajja n'agamba nti bannange wadde sente ntono naye musooke musasula abantu ebirala byonna tujja kulaba edda ebyobulamu ebyaki byonna nedda musooke musasula abantu bagende musekunga balina sente so nolabira ddala nti kati after effects zikyaliwo bakola estimation ne balaga nti after effects zino at the minimum ate gavumenti yagikola zijja kugwawo mu mwaka 2026 yes so kitegeeza tukyali mu mbeera nate abantu bateeka okwetegeka tuvudde mu kulonda oba tuyingira okulonda kubagala tujja kuba tuyingira okulonda ejjukira ebiseera ebisinga no mu Uganda bwolaba nti okulonda buli bwe kuggwa era wabeerawo that effect anti okulonda nako kugiramu ebintu ebirala so embeera yeeyo abantu bateeka okwetegeka ate ekyo kikulu nnyo tugambe bannaffe abaddukanya bizinesi nti tuli mu kiseera kizibu lulinga lutalo so weetegeke weesibe ebbiri gwe asasula ekizimbe manya ng'osasula edduuka miliyoni 10 ogenda ziyingiza you must ask yourself question yeeyo oli oyinza omulaba muka super custom sonyiwa okuddayo oyinza omulaba muka super custom nga tomanyi muliro kwatudde ngate naawe oyinza okwesanga naawe wenyini eyo gyokoze otya amaka gagenda yes so embeera yo nzibu naye ne bannaffe mukulu wange ayogedde ku kintu ky'emisolo bannange tuteeka okuba strategic manyi bantu webatulaba bagamba temwagala kusasula of course teri muntu ayagala sasula musolo naye ate otuuka ku level ng'oyagala osasula omusolo oguli fair okiwulidde naye ate omusolo bwe guyitirira gugoba abantu gugoba businesses gugoba n'opportunities ate omusolo bwe guyitirira tekitegeeza nti sente zofuna ziba nyingi kiringa ng'essomero kati bwe mba ne nasale sukulu yange ne ŋŋamba okuyingiza omwana osasula obukadde 10 ojja kwesanga abazadde ofunye 2 abasobola ekyo tekitegeeza nti oyingiza nnyo ate bw'olekayo ku kakadde kamu ogenda okwesanga ng'ofunye abazadde 4 zezo miliyoni 4 naye ku bukadde 10 ojja kufuna abazadde 2 so omusolo guno tuteeka oguteekawo nga tulina mindset eyo nti bwe guyitirira abakongo bano bayogeddeko ate twenyumiriza okuba regional hub nti abantu bajja ne bagula wano ne batwala eri abakongo abarundi oluusi abanyalona ne bajja ne bagula ne batwala ewaabwe naye kati gwe bw'otakikola kati Djibouti etaddewo hub sikyo etaddewo hub kitegeeza bano mu kifo ky'okugenda e Dubai bagenda tandika genda Djibouti nga babifuna ate Dubai yagaggawala because of that same approach ogamba nti zero taxes and bagamba naye lwaki tugende wala nga tusobola obijja e Dubai so tuteeka okuba ne mindset eyo across the board nti oli bwajja atandise business ye aye tomuteekako omusolo mungi mukkiriza akule then ofune mpola ojja kwesanga sente zo ozifunye okay tugenda kuwumulamu katono naye bwenkomawo njaga ntandike ne honorable Migadde ku budgeting process kuba ebiseera ebisinga owulidde mukulu Walugembe ng'ayogera ku kyemisaala abamu emisaala tebagifunye budgeting process kwegamba yali realistic oba mwe mwagamba nti kakati tugenda awo ne PDM tulaba abamu bafunye ensimbi tebannaba kuzifuna naye nga byonna bikomawo ku budgeting process okay katuwumulemu katono tugenda kudda n'ebigambo Tebitta naye maaso awo tujja kulaga enamba ku screen njojo okubanga oweerezaako endowooza zammwe endowooza zo tusobole okubanga tutambulira ddala wamu katuwumulemu tukomewo
Yes, mwebale kubanga mukyatambula naffe wano ku NTV program Ebigambo Tebitta nga tukyatunulira embeera y'ebyenfuna nga bwetambudde naddala mu mwaka guno ogwa 2022. Nkyali n'abakulu Robert Migadde omubaka okuva mu bizinga ebyebuvuma, John Walugembe akulira ba business entonotono saako n'omukulu Jemba wano aninaanyi wano era nga ono yamyuka omwogezi wakasiita nga tukyakubaganya ebirowoozo ku byenfuna by'eggwanga engeri gye bitambuddemu naddala omwaka guno 2022. Kiki ekiganye lwaki biri mu mbeera nga gye birimu na kiki ekisaanye okubanga kikolebwa mu mbeera eno gye tulimu. Okay, kakati nga bamutegeezezza nti maaso awo ojja kuba oweereza endowooza zo, tujja kubanga tuzisoma, enamba tugenda giteeka ku screen, tujja kugisoma maaso awo tube nga ate tutambulira ddala wamu. We tuwumuliddemu nga ngenda ewa Honorable Migadde nga mubuuza obanga mugamba nti budgeting process gye mwakola mwagamba nti ku luno eno egenda kubbulula ebyenfuna by'eggwanga. Sente ezimu ne ziteekebwa mu PDM n'ebirala kuba zaali $48 48 budget gye tutambuliraku. Yali realistic okulaba nga abamu batuse mu mbeera eno nga bagamba ebintu si birungi n'omulundi n'ogumu, kuba bw'olaba abamu ku nalabye abasomesa abamu mu bitundu ebyo Nakaseke omusaala tebaafunye, waliwo abali mu bitundu ebyewakiso omusaala babawoningirawo ne bagamba nti temugenda kufuna, ensimbi tezaakoze eki, tezaalabise. Njagala nsooke waliwo omukadde wange yakoonyeeko nti embeera emu eriwo olwa batukulembera obutateekateeka bulungi. Ate wano mu Uganda abantu be bamanyi nga ababakulembera bamanyi bannabyabufuzi Bamigadde be bamanyi. So kati ku mulabi kiba kirungi amanye situation eriwo nti Uganda tulina obuzibu, ebintu ebyandibadde technical ababisomera bye bandibadde bategeeza eggwanga abantu bagamba ba MP ba LC5 bakansala batuyambu babasirise. Nyakuwa ekyo kuyako nti minimum requirement ey'omuntu okubeera omubaka wa parliament is senior 6. Era bw'obanga wakoma mu senior 6 teweebala tuli mu kugu mu byanfuna n'oba wakola economics tuli mu kugu. Osobola okukola business netumuka n'ofuna sente naye toyinza gamba nti tuli mu kugu mu byaki mu byanfuna. Era toyinza kutuula awo n'ogamba kati ndimu of course apart from these days buli omu olaba ku TikTok buli omu afuuse mu kugu mu byaki byanfuna olyavayo naga nti nabeera motivational speaker. Kakati abantu abateekerateekera eggwanga lino si bannabyabufuzi, be bantu abasomerera ebintu ebyo eby'okuteekerateekera ki eggwanga. Naye ebiseera ebisinga abantu abo ne mweno budget process bamala ne badde ne mu back seat oluusi n'olaba nga executive nga ekkubo lyekutte oluusi si tuufu naye ng'abandi badde bagirambika be bano abakoze eki abasirise. For example, ogenda nolaba n'abamu bano wetulabanga abakugu nga balingako kuno ng'era babayita wano ku panels biki nga bagamba no government yeetaaga okukola kino, government yeetaaga okukola kino, government yeetaaga okukola kino, ne bayingira mu government. Abaali nga government yeetaaga okukola kino, okay now kati oyingire government ng'omukugu, then tuyambeko tukole ekyo kiwalinga ogamba nti tuteekeddwa okukola ki. Yesawa okupracticinga what you preach. Yes. So kakati ogenda okulaba nti because mu parliament ndi ku bana abakulu tubasinkanyeko funde ez'enjawulo. In fact buli tubeera tukola budget process fenga national economy kakiiko akendiko ate kakiiko akakiriza government okwewola. Mwewoze ruutu eno naye twateekawo speed governor tetuli kati kumpi osigala ovuga naye nga ndigo ki speed governor. So tutera obayita nga ffe nga bannabyabufuzi tetubayita nga ffe ba technicals naye nga bannabyabufuzi nga twagala nabo batubuulire embeera bo balaba kifaananyi kyoba kiri kyandikoleddwa. Kakati abakugu bali ebiseera bingi oluusi baleeta emisolo
ne bainforma government twetaaga guno na guno. Those are the technical people. Abandi badvising government no okusinza ku economy nga bweri bwe tuba twagala eddengulu then tulina kuleeta ki musolo guno na guli. So omuntu wa senior 6 naye oli ebikola ki yabisomera kati olwedde ne batomeza ki. So omwaka gw'ebyensimbi oguwedde guli kumpite tewaliwo musolo mupya gwakola kigwajja. Luli nga covid weyatandika kisanki nga kigwako mu financial 2015-2016. For example, government yaleeta mugolo nakimanyi property tax baagala allowable deduction ebere 40%. So actually yabaali baagala ebere 20 nga ekiregeze 8 galinga maki magoba ngona gabe tax 30%. Netukayana n'abakugu nze nga saawa esikayana nga mukugu nkayana nga memba waki parliament machazi olw'abantu bali ab'ebivuma. Yes, ngakozesa common knowledge nogamba nti olinyisa omusolo kuona omuntu eyazimbye kizimbe naye ate olina shortage mu housing. Tolinayo deliberate effort gyogandi no gyetugenda okukozesa okuteekawo kyamayumba. Omuntu ono akuyambako gwe gavumenti okukola obuvunaanyizibwa bwewandi badde okola. Bw'ogenda kubasinga okusasula emisolo mu biseera ebyo argument zinawa because natwala minority report ku floor ya parliament ate parliament nempuliriza nogamba nti nendeeta olukala lw'abantu companies esinga okuwa emisolo ng'ezimu construction companies batunda sementi batunda langi batunda mabaati nogamba nti so omusolo gw'omugamba okwongera ku bano already ndaba mugufunira mu bano because bano beba leading ki taxpayers. Wobeera ng'oyagala okufacilitating then teekawo yongera enabling environment ono producing nono ayongera okifuna kulesa ki cost. Kakati ogenda okwekanga ng'obuzibu obuli wano nti abantu batono nnyo wano mu Uganda abawa omusolo guli direct. Kati buli kiseera akazito era gyobola luli abantu bateekangako radio nga bagenda osoma budget. Kakati abateekako radio okuwuliriza they are the people in the business abawaki omusolo bawulira oba eriyo omulala gwe bagenda bateekako oli omuguzi atawa omusolo tali bothered saawa eyo tali bothered tafaayo. Kati twagamba nga URA ne Ministry of Finance mwetaaga okuwideninga tax base mugazi yeki tax buli omu aweeka akatono then at the end of the day mukubeerawo ono gwe suppressing akuva muki mu business. So nolwekyo njagadde ekyo nkitanyi. So government twagikubiriza okukendeza okwewola okumanya situation. Budget yayisibwa ya 48 trillion. Yes. URA egenda kuŋŋaanyako 24. Endala ziva mu bintu biri grants and loans. Kati omwaka gw'ebyensimbi guno bukyanga gutandika tewaliyo wadde grant eze grant ezo nga bakuwadde buwi. Yes, nga bwe byalinga. Kati kitegeeza nti budget already aba framers ba budget bamanya nti n'abalinga batuwa already nabo bali mu financial distress. Tebakyalinawo busobozi kola ki kuwa. Kati saawa ya buli omu yakunyweza akake kalina wokawoka badonatingira mu military eyo oli Ukraine which oyinza okulya senate nge isanti neto oyinza yoyanga egamba nti okubulula economy tusiza $40 billion because kiri kyanjawulo. Akati ku 25 sigadde obumbi 20 mu buli obuna trillion 24 grant na loan. Kati wabeera nga tewaliwo grant yonna ezze osigaza component yaki kwewola mu normal practice. Ministry of Finance yandibadde obekera ku makya netegeeza gavumenti titwetaaga okuscalinga down ku budget yaffe tuve ku trillion 88
ze tugamba nti because wabuulira abantu tugenda kukola oluguudo nalwi nga sente ozijja muno tokyasobola zijjamu. Tegeeza abantu bajjewo that unnecessary pressure eri gavumenti abanaye kino tukyongeddeyo oba mu myaka 2 oba mu myaka 3. Otherwise kati tuli mu katu omusolo gukuŋŋaanyizibwa ekitundu ekisookera ddala okuva ku kusasula bbanja. Enguudo ne zisigala nga zirimu ebinnya. Era gyobola ensi nga Ghana zatandise okunegotiatinga ne vendors bane mutuweemuuko emyaka 2-3 kozi bagenda okulaba ezikuŋŋaanyiziddwa debt to GDP yaabwe eri 78%. So ku buwumbi buno 2+ ku trillion 2+ bw'omala okuzifuna mu musolo ekisookera ddala kusasula ki? Yes, banja. So yemu ku crisis gyetukola ki? Because tetwagala ku defaultinga. Interest eba yeeyongera. Ne reputation. Ne reputation yewe kola ki? Kati baliwo basabira ndi banaye omuntu weeyeko emyaka 3 nagati akufuka tukozesa omusolo gwaffe gutukuŋŋaanyiza tumiitinga eki kati kitegeeza nti ogenda kubeera ne sente ntono ezikola ebintu ki ebirala nga mulina ki n'emisaala kuba emisaala tebagyewolera. Emisaala okolekitinga sente zosolooza kati oba osoloozezza URA eyinza okugamba nti yemiitinze target yaayo naye olowooza target ya URA ye target ya gavumenti. URA eyinza okuba emiitinze target kuba yasetinga low target. Nega nti tugikoze eki eyinza okuba emiitinze target nga waliwo basqueezes ne bava ne muki ne mu business ekyo kyennyini. Kakati osobola okulanga eno olumiitinze target naye nga ate the 2-3 years to come ogenda kubeera ne unemployment nga waliwo abantu bebalayinza ofu kuba mukunyigiza ono asasula omusolo kuba kati kubuulira nti kati ne osanga traffic nga basazeeko oluguudo bakebera buli mmotoka alina penalty baba tebakikola lwa kuba nti baagala abantu bavuge bulungi bakikola kunoonya ki sente. Tukizudde sente nyingi eziri mu penalty nebagamba mugende musuula ekiddo URA yeetaaga ki gavumenti yeetaaga ki sente. Nolwekyo omukisa gukyaliwo mu budget process eno naye singa abakugu omanyi tuzenga emirundi mingi nga tukaana ne president mu state house eyo nga bagamba nti atugamba nti your role mwenga parliament si kupulaningira ki gwanga mwe budget bwejja either kugiyisa oba kugigoba kugizza ye input yamwe nga feruga no I think ndowooza tulina obulenzi tusobola kutema wano netukola ki netuzza wano wetulaba awasaanidde abo yefe olwo tuli senior 6 ki level yefe abantu ababulijjo because tugenda with minimum requirement. Era bwoba oteza mu parliament tugamba nti akale bwobadde guli bwobadde doctorate tekola ki ogandi mwena mulina okubeera ku ki kakati omukulu eringa agandi obuvunaanyizibwa obuwaaki bwekuze ki eri abakugu nga bali mu ministry ya finance bagamba government because bagita ministry of finance planning and economic development kati under component ya planning eyo bandibaddenga nga ekintu kigenda budget egenda okujja mu parliament nga bakubye ettooki mu maaso kuba kye basomerera bagamba nti guno omusolo tegwetaagisa guno otherwise government ya finance banyigiza bunyigiza nti temuleeta musolo mupya gwonna banyigiza bunyigiza nti toleeta loans zino ziri aniki necessary ezimu nomuzigaana buganyi naye nga abakifumbye bakugu bakifumbye munabyabufuzi bambi minisita akole ki aleete ng'era omulimu gigwe gwakuleeta naye nga bamuteekerateekera kyaleeta be baki era bumuga nti kino nga kamale okuddayo ngireki njogere n'abantu bange bano nawoga nedda minisita bwekiti bwe kirina okola ki tulabyeko minisita ku fulo nga alina willingness okukyusa omusolo gwe tugamba nti nedda guno gukendeeze n'ogwo ogw'ennuuni wajjano kati abantu ennuuni bazitwala tufiirwa sente zaki ez'ennuuni because nabagamba nga baguleza omusolo era nitugendeeza naye netubagamba nti bwe muleeta omusolo nga Kenya tegulina ng'ate ffenna tugabana ennyanja nalo baali
awo lya agenda kuyisa eri agenda exportingirewa Kenya eno ogenda kulabanga bukyanga gutandika tekyakola tekyafuluma naye si lwakuba abantu tebavuba no abantu buli omwana onya survival time nti kakati okufacilitating omuntu ono oba eri neibawo akola bwati naawe gezaako okola bwoti so that ofuna ekikyo nole naye afuna ekiki naye bino byetwakola ki byetubagamba as lay people olwo nga twetutenga lay people basenior 6 naki naye nga tugamba abakugu minisita nadde eri ebbali ebateesa bagamba emera wano you negotiate naye nga abakugu bebasinga okola so nekyo tulina kati budget process eno kyetwandibadde tugikozesa nga n'abakugu bawulira eministry ya finance bawulira bano bakasiita ne Uganda Manufacturers Association biki byonna bye baagala is enabling environment businesses bwe ziba nga zakosebwa covid kino ekiseera kyakulaba businesses ezakosebwa zizzeemu zitya nze nkubuulira nti for example nina hotel mu bizinga yogamba nti oba ezeeno zaggalawo mu maku eri ebisolo nga buli omu yandagala okola neziggalawo biri mu covid mulambuzi kigwala osuubira okugenda mu bizinga so naye kati ogamba nti hotels tugamba nti these hotels bwe ziba zakuddangulo zetaaga tax holiday because bwogenda ngwetolola eyo ogenda okulaba fula eyokuba enjerere eyokusatu njerere bacooperatingako wano kyonolwekyo budget process eno kyetulina ogikozesa nti labe economy business zizeemu zitya yesu litwagamba teri musolo mupya nitugamba nti business zizeemu zitya sente zetwayisa nazo obukoosi ezigenda mu Uganda Development Bank batono nnyo abazakisesinze abeetaaga oluusi abazakisesinga ate si bebeetaaga okujukusa business wesanga nti ate eziprospering ate ezikoze eki so byetwetaaga kati mu budget process eno okola ki okutunula n'okulwana okulaba okukendeeza ku appetite yaffe eyokwewola ne expenditure financial discipline financial discipline tusuubira okuwanisa bakozi bapya okujjako nga mu education na health wekyandibadde mukulu wa Lugembe gavumenti bwebanjavu essaawa zino kirabika gavumenti ensimbi tekola ki kuba wotuukira nga tosobola kusasula misaala gy'abamu kitegeeza nti gavumenti oba tolina nsimbi kino kitekolinga down kitya ku bizinensi nga mwe aba bizinensi entonotono bwebanga gavumenti kuba gavumenti ndowooza yisinga okusaasaanya ensimbi ye biggest spender so if the biggest spender tasobola kuspendinga nsimbi ezo gwoba osigaddewo wa bizinensi entonotono erina kusala amagezi kyokusobola okusurvivinga kansooke njogere ku kya honorable kyakonyeeko ekyobunene bwa budget kugamba bwoba nanyini maka ne bamugoba ku mulimu omukyala ate kugamba abaana nti chips gwe twali tulya KFC aweddewo kati njugu badriver babiri be twali tulina kabagende tujja sigaza emmotoka emu naye tetujja givuga ku weekend naku endala tujja kutambuza ebigere kwega musobole okuyita mu mbeera eyo naye katufe ng'eggwanga nkunyonyodde nti ebyenfuna by'ensi yonna biri mu buzibu naye nze kyendaba bajeti yaffe ate eringa eyeeyongera ti bajeti mu biseera bino ebizibu ate nene okusinga bwe yali ng'ebyenfuna biri bulungi so kitegeeza waliwo gap oba ne inflation ina kyere it's not an inflation issue it is gwe osuubira otya okufuna sente kuba honorable akunyonyodde nti sente tuzijja mu misolo businesses ziggalawo businesses ziri ku kisenge so kitegeeza omusolo gw'ocollecting tegusobola kumala era bw'ocollecting omusolo omungi mu kiseera ky'ekizibu there is a problem either onyigiriza nnyo abantu nga baggalawo bagukuwa naye nga next tojja basanga oba there is another oli tosobola kugamba nti bannaffe embeera nzibu nnyo enjala yagudde ku kyalo naye ate tulinayo embaga kiri contradictory obanga akuddadde yes so URA
yes tujebaza ocollecting omusolo and so on naye it's just impossible or tekiri sustainable long term okulaba nti yo egenda eyongeza sente ze collecting. So ekyo omusolo gwe tujja wano ekyo bwe kityo bwe kiri n'ekirala sente ze tujja mu bannaffe zijja kendera kuba nabo bali ku buzibu. Kati bwogenda mu Bungereza bwogenda bali mu strike, abakozi beeri bali mu strike. Katonda kyatuyambye nti wano tubagambye December tetujja bbawo naye list beediimi. Bwogenda mu America nabo bali mu lutalo naye sebo olutalo lwe bateekamu sente nabo bebbulula baga abazi Ukraine naye tezigendayo ezisinga zisigala. Okiwulidde? So ensi eri bwetyo. Kati abantu ngabo tojja basuubira kukuwa sente nga bali bakuwedda. So kitegeeza nti bwoba opulaninga ng'oli plana ali strategic oba oteeka okukendeeza budget envelope n'ogamba luli twasaba 48 trillion kulino tugenda saba trillion 3 okka. Ekyo kijja kukendeza pressure ku URA ne pressure gyeteeka ku businesses. Ekyo naawe kijja kuwa opportunity okukola kyosobola oleme kuba mu crisis mode. Naye n'abantu okubabulira amazima nti bannange embeera nzibu, ffenna tufune engeri gye twekwatakwatamu. Kati ate tubadde n'ekizibu ekyokubiri kye tuyita inflation. Kwegamba yatuse around 10% kati eri over 10%. Over 10%. Eri over 10%. Nakoma kuliyako luliswalingaawo mu 46 awo naye kakayo tubanga tuli over 10. Tuli mu 10 yayambuka neva ku 6 negenda ku 7 kati tuli ku 10. Kati banki enkulu erina omulimu gumu kulaba nti ensimbi zaffe omuntu tafiirwa sente kuba buli lwoba ne sente what do they call it how do they describe it kwega okugumira kwa sente zaffe buli lwe kusebengerera kitegeeza omuntu afiirwa nti nze abadde n'obukadde obuzito bwa sente. So nze bwemba ne miliyoni 10 gambadde nsobola gula ploti emu ogenda okwesanga ne ploti tekyasobola kukola ki kyasobola kuva mu kitegeeza. So banki enkulu erina obuvunaanyizibwa okulaba nti abantu abakoze sente zaabwe tebazifiirwa mu bintu ntubwe bityo mu kunaabuka kwa sente. So banki enkulu negezaako okuyongeza kintu kya CBR okulaba nti sente zikendeera mu circulation. Naye eyongeza inflation okendera katono wakati ekendedde oba from 10 point whatever nekenderako point emu to 10.6 nejjukira ngekiranga okufuna omwana ogamba buli taamu omukuba emigo yagala yeyongere okolaki performance eterere naye ngaate eringa etagenda. So kitegeeza nti obuzibu buli awo abantu tebakyasobola kwewola nsimbi ku bbeeyi nsamusamu. Ne gavumenti yennyini yeekuttemu negamba tusasanya tutya sente zitaliwo, which is good. So Ministry of Finance kyeyakola kirungi from the other perspective. Okukwata ku sente kuba teziriiwo nga nkoze omulimu gwange nga tonga musala si musaala expenditure generally ebadde ekendeze mu agency zaayo kuba yali yakendeza mu agency zaayo ekitaliiwo sayinza okuba ezirinanga ezikutenga yagala controlling yegamba tuzirina naye tukendezezaako tufune tukendeze ku inflation. So ekyo nakyo kirungi naye ate ba business people in the short term kibanyigiriza kuba badependinga nnyo ku government indirectly. Nti gwe ne bwobanga contract tojija direct mu government ono akuwa emirimu sente azijjawa mu government azijja eri. So newesanga nti businesses ezisinga sente tezifuna olw'ensonga eyo naye nga bwekunyonyodde embeera eyo egenda kubaawo for some time. Naye kyetusaba from our perspective ye discipline. Government nayo etegeere nti embeera nzibu ekendeze ku kusaasaanya ensimbi. Juzi twali mu lukuŋŋaana abantu ne bakambawo yali awa member of parliament twalinamu nga 3
members of parliament namwe babakendeezi namwe babakendeezi ne sente zemwewa neki ne batunyonyola nti namwe mutusaasire kwega embeera bweba enzibu wansi n'abantu bateekako pressure kati fe tuzijjewa you understand so nekiba bwekityo naye buli omu ateekwa okutunulira munne agabe bannaye tukoze tutya okulaba nga tuva mu mbeera mukulu Jemba bwetulya budgeti nga bakulu bwe baginyonyodde bwekituuka kubammwe kakati mmwe basuubuzi mwe abagula ebintu bino babagambye nti emisolo gino nagiri mwe bwebanga budget process teteredde eyinza kubanga ebakosa etya kuba wetukidde olunaku olwaleero twali tumanyi mwami wa Lugembe mwatugamba nti covid akyagira amafuta galinye gali waggulu ensonga lwaki ebbeeyi y'ebintu nga obuwunga sukaali biri waggulu naye bwe binakkakkana n'amafuta gali waggulu bijja kukakkanako tutuuse wano mukulu wa Lugembe tunalaba amafuta kati kuba galinyako ne mu 7 ne mu 8 at the moment galinga mu 5 oba 3 5 4 wogulira lita ya petro ne tekinnaba ku reflectinga ku bbeeyi ya bintu bino bwotunuulira sukaali omunnyo biki kwegamba omuntu nga asookerwako ye byeyandirabye kyenjagala ffena tusooke tutegeere kiri kimu owekitiibwa nnyonnyodde ne muto wange naye nannyonnyola ekyamazima waliwo ebitakoleddwa bulungi era juzi bwe twabadde mu lukungaano lwateekeddwa World Bank bavuddeyo ne balaga gavumenti ne Bank of Uganda ti enkwata gye bakuttemu ekigambo tekiyita inflation oba ebyenfuna okutabuka okutaaguka naye tebadde nnungi naddala ku kigambo ono kyakonyeeko ekyokulwana okulaba nti sente ziva mu bannansi n'oyongeza CBR bannayuganda bonna tebeewola waliwo abeewola naye nga n'abeewola mu kiseera kino abamu bazizize olw'embeera eriwo so nga ate amakubo gayinza okuyitibwamu controlling inflation mangi erimu ku byo ekigambo ky'amafuta bannayuganda basinga bakibuusa amaaso olwaleero kizibu okumanya omusolo oguva ku mafuta naye nga twagenda okugenda mu mwaka gw'ebyenfuna guno 2022 in fact liita gavumenti yali ejjako siringi 1,500 wetwogerera yes 1,500 1050 wetwogerera ekitone nnyo eyinza okuba egijjako siringi nga 1,500 yes ndayonoonyereze oba 1,600 naye bwe tuba twogera tulaga nga watali misolo mipya jajja waliwo emisolo egijja indirectly ogwo omusolo ku mafuta gavumenti etula butuuzi nabadiiringa mu mafuta njagala oli aveeyo aŋŋambe kubanga amafuta ga Uganda mbuusabuusa nti gava mu Ukraine kyekisooka ekyokubiri njagala Walugembe oba honale baŋŋambye nti amafuta gaalinya katale k'ensi yonna wano mu mwaka guno tubadde mu covid nga amafuta gali mu 4,408 wakati w'ennyo 5,408 wetwalibira mu covid baro yatukako ku $122 naye at the moment nga tuli mu covid around 80 nga tuli mu covid definitely wakati baro yatukane ku 140 yatukako ne 140 naye nga liita tuginywera ku nekati ekendedde more than half cause eyawo mu 80 nga tunywa liita y'amafuta ya petro 4,408 tuva mu covid tuyingira 2021 sorry 2022 basoma budget waliwo n'ensobi ezisinga we zaatandikira olw'okulwana okulaba bo balowooza nti shocks za covid zigenda kugibwawo na misolo 2022 ne bakwata textiles ne baziteekako omusolo gwa kilo mu $1 pa kilo definitely ne tuvaawo netandika olutalo era abantu ne bagana okugjayo ebintu ne bakwata ebyo byonna ebikolebwa mu ggwanga ebiteeberezebwa nti bikolebwako wano mu ggwanga nga biva mu mawanga amalala nabyo ne babiteekako omusolo munene ekiruubirirwa oba ekigendererwa nti kugezaako okulaba nga bawa bano obukuumi ababikolera mu ggwanga naye bwowa obukuumi tasobola na kumatiza ebitundu 5 ku buli 100 ebyabannansi bokka wano mu ggwanga bofuba okuwa obukuumi nekirala nze issue yange kwekibwoga nti ekyokuwa obukuumi ogenda n'otunuulira sometimes omuntu yandisuubidde nti ekintu ekikolebwa wa muno kyandibadde much cheaper than ekiva waggulu naye ate era ogenda okwetegereza nga the difference is very small nga enjawulo teriiwo katono nnyo banange munzikirize mbasale ekirimi naye kwegamba
tuteekwa okubuildinga local capacity. Bwotunuulira Uganda fe twakolako okunoonyeza kizuula nti sekita y'engoye cotton textiles apparels esobola otuleetera emirimu miliyoni 5 mu ggwanga lino, kuba buli ggwanga erigenda eritwala industrial route etandikira awo mu kugatta omutindo ku ngoye nakinakina. So siwagira era twayogera ne tugamba tetuwagira gavumenti kukozesa shock therapy nti otaddewo omusolo ogaana ebintu okujja nga tolina sure capacity kijja okola ki gyolina. Secondly, gwe kikyokoze okubuildinga local capacity. So my view therefore is ekyo ekintu gavumenti first of all I believe kituufu to building a local capacity naye tukikole gradually kuba gwe tosobola gamba nti abebweru mba stopinze nga nemunda tolina bwolinamu kitegeeza capacity egenda kusatisfying a demand. Ng'ogyeko ekyo gwe byogenda okukola ogenda bitwalawa kubanga naawe ekiruubirirwa kyo byenkola bwe mbeera mu production ey'amaanyi nange kankola export ku mawanga amalala. Kitegeeza nti neggwanga gwe lyewali agadde okutwalamu naye olikweteekerateekera nti wagaana ebyange n'obiteekako omusolo bwe guti ekijja ekinaaveewo kyengenda okukola. Naye tugamba tutya tuteeketeeke sekita zino ayogedde ku sekita y'engoye ku mulembe gwa pulezidenti Amini ne Obote. Obulimi bwa pamba mu ggwanga lino bwali waggulu nnyo. Engoye ezaakolebwanga mu ggwanga lino nga ze zimu kuzisinga obulungi era nga zitwalibwa mu mawanga amalala. Olwaleero bw'ogamba nti oteeka musolo ku ebyo ebiyingizibwa. Twagenda juzi mu Nayitil ne tugenda mu fine spinners. Nayitil tuyina HS codes ezisinzirwako okugira emisolo kuva ku material y'olugoye olukolebwa. Yatugamba tesukka HS code 6. Naye material z'engoye ze tuyingiza mu ggwanga zirimu HS code 3. Kakati bw'ogamba kwensinzidde kuona alina HS code 6 nga n'amaanyi go gonna gali mu kukola engoye ezambalwa poliisi n'amagye. Noga nti n'omukozi akola omukazi ayambala gomesi eya silk tetulina wano silk twagezaako okulima obusaanyi ne bigaana. Nogamba nti material ekola shooting material zetwambala tetugirinawo wano gyebakola. Nogamba byonna katubiteekeko omusolo gwego. Ffe tugamba mukiwa obudde kigende nga kikula mpola tusooke tugambe nti twetaaga ki mu kusooka. Emirimu ono gyagambye miliyoni 5 titutandikiddewa. Tuwogenda mu mambuka ga Uganda oba mu bukiikakkono obwa Uganda oba mu buvanjuba oluwendo olwo lwonna lusobola okulima pamba. Era tusobola okulima pamba godi kyeyakola take yemu ku nsi ezisinga okulima pamba yemu ku nsi ezisinga okukola engoye. Tuteeka amaanyi nga tutandikira ddala wansi nga tuteekateeka sekita yonna okuva wansi. Era ekyewuunyisa Honorable osanga yanaatuwabula. Honorable budgeti ekola kiira yali yenkana ky'obunene jagadde kijja ku Jagali. No, kiira moto Kiira EV. Yes. Lwaki mbuuza tetulina component n'emu ku byonna ebikolwa ku mmotoka eyo ekolebwa wano. Tugamba nti tukola priority nyamba priorities kusosowaza ekigambo mu Luganda lwakuba nti Katikkiro yakireta tukiriyo naye katukkirize tugende okulembeza definitely tetumanyi kiki tuteekeddwa kukulembeza nga tukola. Amaanyi ga Uganda gali luddawa. Amaanyi ga Uganda gali mu bulimi na bulunzi. Nga bwe twateekateeka dairy industry twalibadde tugamba nti tuteeketeeke obulimi n'obulunzi. Mukadde wange Honorable bwayogeddeko abalunda ebyennyanja batandika obulundira ku nnyanja wonna kubanga obutale tubulina obw'ebyennyanja mu nsi yonna. Tuteeketeeke bonna bannayuganda abali mu industry ez'enjawulo zetwogerako sekita ez'enjawulo nti bulimi yakati amatooke tubadde mu covid nga amatooke gadiibuudwa ettooke tuligula 3,000 4,000 agamu nga gavunda. Singa twali tumaze okuteekateeka bulungi sekita ey'amatooke nga basobola okukubamu pawuda abamalaysia go banoonya kuba tebalina mmere ebamala amatooke bagaagala mu buwunga nga tusobola okugakuuma mu chipusi ne tugatwala Kenya n'awalala yonna. Eggwanga lino lyalibadde lirina we litunuulire nti we liraga. Buli we tunaabuukiranga ne tuva twalibadde
ne tutambula ffe bye tulowooza nti bigenda kutuwa agonno masappe ngayitanga masappe ekyamazima omuwendo ogwagenda ku Kiyira bwogerageranya ekiwalikoze okuteekateeka agro industry mu ggwanga lino agro processing mwalibadde musobola okufuna kyemukola mu muwogo ne mutunda akawunga ka muwogo mu Nigeria n'ensi eziri awo zinoonya muwogo ne mutunda starch wa muwogo nga mumaze mu processing okuva wano ne mutunda powdered matooke avaamu obuugi n'emmere oli n'agenda n'ago yakawunga ke n'akalya neyo industry sente zigenze input egenze mu industry emu okusobola okugiteekawo naye olwokuba priorities we get them wrong kyembadde ngamba nti bwe twabadde mu conference eyateekeddwa World Bank baasabye gavumenti you are distorting the economic performance bwe mukwata obubi ssente ne mugirinyisa n'epaala lwaki nti mu ggwanga lino twalibadde tulowooza nti UDB yeyina ekyenjawulo kyeyinza okuyamba oyo avaayo bano muganda wange bakulembera abamakolero abatonotono bamekeewo abasobola okugyayo sente mu UDB bagirwaninga nga commercial bank commercial bank bwozituukamu nga amagoba agaziriko mu kiseera kino gali wakati w'ebitundu 24 bwogenda mu SACCOs bwogenda mu zino banks endala ezikula ziri mu bitundu 36%. Ezo sente teyayinza kuzikolako magoba teziyinza, it's not sustainable. Toyinza kugenda mu maaso nakukola kintu kyonna. Naye njagala nkone ku kigambo ky'ensaasanya buli omu akyogeddeko kuba tuzze tuvaayo ne tukyogera lowooza twali mu conference yemu balyoke baveyo bagambe gavumenti nga omaze okunnyonnyola abakulu abamu wano nowava obuzibu abakwasibwa okuvunaanyizibwa okulaba enteekateeka y'eggwanga engeri gyegenda okutambulamu n'okutumbula obutale ne bavaayo bo ne bakulaga nti osanga gwe otategedde ekiki kikolebwa bannayuganda ne bavaayo ne babaŋoola kitegeeza nti waliwo obuzibu lwaki oli bwagamba nti teekateeka bano nze benkulembera ab'amakolero amatonotono oba obukolero obutandikirwako ne tugamba nti teekateeka agriculture sector yonna tulabe how we can consolidate wabwe tuyinza okukuŋŋaanyiza bino ne byongerwako ne bipaakingibwa bulungi okutuukana n'omutindo ogugwetaagisa mu nsi yonna ne tutunuulira omutindo gwabyo kirongole kya UNBS nga weekiri Direct Development Authority nga weeri National Drug Authority gye baagala ekyuke food and drug nga Kenya bweri ne Tanzania nga weeri beetegereze bagaye nti bino byonna engeri gye biteekeddwamu bigenda kusobola okutuuka mu katale k'e Bulaaya bijja kusobola okugenda mu katale k'e Misiri bijja kusobola kugenda South Africa bwe tutatuuka ku leve eyo kyenjogerako Kenya egiina consolidation center byonna bye bagenda okutwala ebweru webikuŋŋaanira ne batandika okulondamu fact bagenda obituusawo nga bamaze n'okulondamu nti sayizi y'akamonde kano teyinza kgenda Europe esobola kugenda DR Congo sayizi eno egenda mu US sayizi eno sayizi y'omuyembe sayizi y'ennaanansi n'ebisinga ebiva wano byonna we bisibira nga bannakenya bagenda okubitwala ne bigenda ennaanansi negendanga eya Kenya ngevudde Uganda akamonde ne kagendanga aka Kenya kubanga enteekateeka bagirina mu bbanga lino lyonna owekitibwa president yakamala mu buyinza singa yatuyamba n'ateekateeka logistics bulungi nnyo ne tufuna that export logistics center nga walugembe bwe bakola ebintu byabwe byonna kubanga tebalina busobozi waliwo asobola okutika container eyiye consistently okumala omwaka nga atwala ebintu bya supply nga Kenya oba mawanga gatulyanyi container Mwami Jemba awo nyini wetugenda okutandikira katono naye katusooke tujjawo endowooza z'abannaffe bano ezimu ku ezo zibaweereza nga batulaga ezimu ku ndowooza zaabwe balowooza oba oli awo engeri ebyenfuna gye bitambulamu kansooke noono onagamba nti the only peace Uganda has is the absence of war but economic stability is zero. Commodity prices are very high, people are very poor, youth unemployment for decades naddala mu kaseera kano
where we are catching up with the new normal. Nze Mutebejji anagamba nti kakati bakimanyidde. Okay, katulaba ono ye Roger Skojo bali ejjusa mwe bali kuweereza Merry Christmas ennungi. Okay. Good morning, thanks for the show. My question goes to Honorable. Why has Parliament increased money for its donations to 3.5 billion? Is Parliament a charity organization? I'm Harrison. Mukulu migadda nakaddamu akondowooza. Onagamba nti sebo mbadde nsaba ku ssimu ya muzeeyi oyo ansanyusizza nnyo. He is very intelligent. I need to get his advice. Nsubuga mukulu Nsubuga olowooza tomunonye munoonya mukulu Jemba. Kale, thanks for the program. For Uganda to survive to the future, much effort must be put on import substitution and direct tax extinction or stroke reduction. As Honorable has described Dubai strategy, Frank Mujulizi okuva wali mu district eye Kabale. Kanfuneyo ndowooza nga babiri. Morning, Mr. Ali. This is Eric from Nansana. I think the government should set an accounting and business management plan for business growth and recovery. And if not, URA will tax government workers. Kale, abakulu mbalamusiza era mbeebaza gyonna. Ali twekwese mu COVID ne mu Ukraine naye era emisolo wano mu Uganda omugaso gulabika kitono. Corruption, abasuubuzi bennyonnyolako ng'abali mu nsi endala ng'ate kyekinyusi. Loole emala essaawa 2 okuva Honorable Bakireke Nambooze Betty okutuuka mu kibuga. Bwete Bob Machindye West Kale oyo yaweereza. Hey, this is Shami from Kiboga. I think the government should put industries which make clothes so that omusolo gukendeera ku ngoye. Okay, naye watu bwateeseza ndowooza tujja kuba tukoma kwono tusobole okubanga tweyongera. Mwebale mwenna abateeseza endowooza zammwe ezo ze muweereza era tukyagenda mu maaso ne programu yaffe eno ey'ebigambo tebitta. Kati kanzireyo ka sebo mbadde nsaba maliriza akantu kati akaluwa kona mukulu Jemba nti abakulu bombi Honorable yatayagadde kikoonako ku kigambo ky'ensaasaanya y'eggwanga lino muto wange akyogeddeko. Honorable ekyamazima waliwo obwetaavu tuddeyo long term kiyinza okuba short term tekijja kusoboka naye tugambe nti bwetaagisaawo etteeka okusobola okutambula ne bannaffe bwe tuli nabo mu buso olumu okutereeza ku nsaasaanya nga tutandikirawa one bamemba ba palamenti 529 ekinene ennyo eggwanga lino lyagala 280 nga ntutte nti buli memba wa palamenti akiikirira bannansi 10,000. 2 osanga interest group obwetaavu bugenze bukendeera mu kiseera kino tekikyetaagisa bwe tugamba bakyala nti bakikole regionally. 3 obunene bwa cabinet from 83 tufune wakiri ba minister ekinene nnyo. Kenya alina 25 ekinene nnyo tufune 38 not more than 40. Waliwo obwetaavu bino byetuze nga tukola bitugamba service delivery teri about kukechula gwanga kufuuka bulere. Waliwo n'obwetaavu kuddamu okutulira district tuzeetaaga zonna nga bwe ziri 145 tusobola okufuna enkaaga ne tukendeeza awo wennyini wemaliriza ne tukendeeza administrative cost za district 145 bozicompressinga oyinza okwekanga nti district ezali badde administrative cost ezigenda ku 75 zisobola okuddukanya enkaaga ziri ne tuzifissa. Likewise ne ba RCC ba RDCs babiri buli district abamu basatu okuva ku 145 tugenda mu 290 kitegeeza sobola bakendeeza ne bafuuka nkaaga oba 10. Mwami Jemba zino zonna tuba tukendeeza ku nsaasaanya omuli amafuta emmotoka ezigulibwa obukiiko 145 obuddukanya district n'obuba bukendedde nga bwe tutunuulidde olwaleero institutions ezigambiddwa okugattibwa tukomyawo yunula mu ministry. Mwami Jemba mumanyirizawo tumalirize mu dakiika emu etasukka emu kale obutasukka dakiika emu nga bwe tugambye nti tukomyewo ebitongole bino ebimu ne tugamba nti yunula ekomewo ne tugamba omumeme tugigatta okuva gyebadde electricity distribution n'ebirala byonna eddeyo efuuke nga bwe yali. Kitegeeza ki
nti eyali badde asasula gwe nga gwe MD obukadde 5 gubujja onosigaza obutano nze abadde ku level emu naawe nga ndi wansi efuuse department nja kuba sikyafuna 5 nja kuba nfuna 3. Okay, mwami Walugembe nga tumaliriza so tubiyogedde byonna kino na kino na kino so what's the way forward kati nga mwaba business entonotono ezo omuntu alina kola kyo kusurvivinga. Okay, first of all sibulire ddala kwegamba tuteekwa okusasira gavumenti naye eri mu kizibu nga ffe bwe tuli muki mu buzibu ge mazimu amatuufu kyova olaba nabo nga gwe bogamba nsaze ku mukozi nabo kye baliko notomusasula olinja musasula bikikwega nabo bali mu mbeera yemu naye kye tugisaba ate akazitereme kateeka ku ffe naye efuna engeri gyekwatamu ensonga ezo erabe nti naye kendeeza ku nsaasaanya y'ensimbi kuba tuli mu kiseera kizibu kati gwaddukanya bizinesi yo si kirungi nnyo ate kuteeka bwongo obwo nnyo ku gavumenti ejja kunyamba kine ejja kunyamba ki naye olredde eri mu buzibu so gwe ngaddukanya bizinesi kikyosobola okukola mu bizinesi yokulaba nti eyita mu kiseera ekizibu kino. First of all tunuulira abantu bokozesa bebo beweetaaga bizinesi bagiyamba oba ina restaurant nemu muli abakozi 3 yes bonna beetaaga emirimu naye bizinesi esobola obbawanirira so that's the most important thing. Ate tubali productive oba babeera ku WhatsApp and so on and so forth gwe n'obonabona n'omusimbi gwoteeka okufuna okubasasula then nekirala oteeka otunulira engeri gy'okolamu ebintu kuba ogenda n'otuuka ku dduuka ly'omuntu nga taliiwo oleese sente maama gundi mama so gwe engeri gy'oddukanyamu ebintu eteeka okukyuka mu ssaawa kuba abantu sente tebalina ate oli bw'atwala obudde n'akuleetera sente oteeka omukwata nga ekyatika. Okay, webale nnyo omukulu Walugembe kankomekeze ne honorable era goloza kye kisaanye okuba nga kikolebwa mu mbeera yonna nga bw'osibula n'abantu b'ebuvumu. Njagala okusooka okwongera okukkaatiriza kuba ndi nkulembeze ku kakiiko ka national economy tewaliwo omusolo mpya gwateekebwa ku mafuta wabula issue eriwo ya regulation obunafu bukyali regulation mu Luganda kibeera ki lungamya bano ministry ebikyeri lungamya nti buli omu n'atunda ebbeeyi gyakola ki otherwise tewaliwo musolo gweyongedde for the last 2 financial years so waliwo obubeezi kyetaaga kyoba olaba parliament eri mu kweteteeka lebaita consumer protection bill nga tulowooza nti oba tusobola okuyitaawo okukuuma abantu ku miwendo ng'ekyo naye nga si kwakuba nno gweyongedde naye abamu era gavumenti esobola kuteeka musolo ku mafuta nga teyise mu palamenti tesobola wadde okwongerako ennusu emu inno gulina okujjawa naye zino zonna ezeyongera zino tezigenda mu kofa zaki za gavumenti zigenda mu nsawo zaki z'abantu kateera akakaliwo so then nga nakiri ekifaananyi kino omanyi buli lwetubeera twogera mu byenfuna mu mukadde wange bamaliriza boogedde ku palamenti naye bakulembeza palamenti size ate tebasosa ne executive basosa singa executive ate nejja wansi waki wagandi ezibu kisinga kubeera agandi bajeri ya palamenti olunanga ababaka boogedde kulina construction is 724 billion ku budget ya 48 trillion kitegeeza nti that may not be the only problem that may kiyinza okuba ekizibu naye sikiki si ekyokka naye kirungi nabiri byonna omukadde wange abigaseeko ebyetaaga okukola ki byetaaga okutunulira nti executive bino cabinet districts buli kimu olwaki ozimba health facility nebeerawo itaddemu sente temuli basawo that's a loss nebirala engulugudo oba lukoleddwa lukolebwe to perfection oleme okukola mangu ate maintenance mu kaseera ki katono byonna kimaliza ngayo budget discipline nkulu nnyo tuba tuli bakuggusa tukkirize nti tuli mu mbeera mpya ebintu birina okukola ki okukyuka enneeyisa ensaasaanya ne mu buli kimu kyetukola njagala okwagaliza mukulu Mivule n'abakozi ba NTV
n'abalabi ba NTV ne banabuvuma abatulaba Merry Christmas and prosperous New Year. Naye tukubiriza abazadde nti Christmas ya lunaku lumu, January ate abaana badda kuki ku masomero, so tukole ekyo kye tusaanidde okukola nga tumanyi nti abaana balina ate okudda ku masomero. Tubagaliza omwaka omujja ogw'emirembe ne Christmas ennungi. Okay, mwebale nnyo bakulu, mwebale kujja makyago olunaku olwaleero kusiibula abasuubuzi. Abasuubuzi kale sekendi obutasukka sekendi 3. Kusiibula kino kyenjagala okusaba bannayuganda, gavumenti enoonyeza obutale naye tuteekeddwa okuyiiya okumanya biki bye tutwala mu butale buno. Tukyuse endaba yaffe ey'ebintu, tuleme kulowooza kusinziranga ku gavumenti ku buli kimu. Bwe baba batuwadde embeera etusobozesa naddala obutale nga buzze, naffe tweteeketeekera y'enkola gye tulimu mu kiseera kino gituteekateeka okusobola okutegeeza bannayuganda ki ekiddako, si basuubuzi bokka ne bannayuganda bonna, omulira abamuto wange Walugembe. Njagala okwagaliza bannayuganda bonna okusingira ddala abasuubuzi, maama wange Ekyotera, ennaku enkulu sekukulu ennungi n'omwaka omujja 2023 nga ffenna tutunuulira eggwanga lino mu ngeri ey'enjawulo okusobola okubaako nga buli omu alina kaateekako okusobola okuzibwa. Webale nnyo mukulu Jemba, mpozi mwenna balabi ba NTV tubagaliza ennaku ez'eggandaala ennungi, tubagamba nti naye mwegendereze, temuyita omuyina kubanga mukoma, musobole okubanga mutuuka ne mu mwaka omujja insha Allah. Nze Ali Mivule, tujja kubanga programu eno eddibwamu olunaku olw'enkya okuva ku ssaawa 4 paka ssaawa 6 ez'ekiro, atafunye budde giraba. Mukama Katonda akuume.